sijja zisobola. Nangamba I normally charge 3 million. But gwogenda kunoonya miliyoni emu n'ekitundu. Amanzi. Ngalo gikutte nako. Nze nga mazendooza emyaka nga 7 simanyi wadde emitwalo 10 bwe gifaanana. Naye kati agambye yongerako 0 endala. 3. Okitegeera? Nenga nina okukkiriza kijja kuggwa. Kakati bwe twagendanga ne tukuba ng'akasente kenkutte nga ntambula nga nkamutwalira nasasula vidiyo eyo okumala omwaka mulamba n'ekitundu. Okumala omwaka mulamba n'ekitundu. Tubirizinga vidiyo yiyo ekubye ku East Africa TV. It has become like the biggest song in East Africa. Nga artist ali atya. Nga artist embeera nga ekyali mbi yakweyiiya. Olimba lumusinga obunene. Nga one time nali ku Kampala Road okwo. Awali gundi weri kati yali Bank of Uganda actually kati Cham Towers weri. Omuyaye nampitako mu ka convertible ng'akuba oluyimba olwo. Ayita ku ggwe. Nengamba ono kale singa amanyi nti oluyimba lwange. Naye kakati long story short, after the song has done well and all that, waliwo omukyala eyajjanga ku Miracle Center, mukyala muzungu yava Australia. She came here in the 90s, early 90s mu lutalo lwa Koni. N'agenda ey'engulu Katonda ye yamutuma. And by the time I met her, yali already alabirira abaana omutwalo gumu mu 10,000. Musisinkana ntya. Yajjanga ku Miracle Center. Pastor Robert yamuwanga platform. Yajjanga ku Miracle Center and she used to talk about the things she does and all that. Kakati, one time, this is 2000, I think, and 10. They organized a crusade at the organization bali bagita Irene Gleason Foundation. Ekyaliwo lwakuba ye yafa, you know, bagita Irene Gleason Foundation. Kakati they organized a crusade nga bayita Pastor Robert ajja akole ki abuulire. Kati nga bali mu organizations mwezi mulamba, Pastor Robert naye atumyeyo tiimu ye. Kati eri ne babagamba musobola okujja ne gayi gwe bayita Ganjamaani. Oluyimba lwe lunene wano. Abakimanyi nti oli ku Miracle Center? No. Okay. Naye kakati bali abaagenda olwedde bakimaye ka George kali ka George kabeera wali. Era beewuunya nnyo. I don't even know how they reported the news this side. Mba ndi awo on a Thursday. On a Thursday, yes, because crusading etandika Friday. Olwo mmaze ndowooza n'omwaka nga mulamba n'ekitundu Pastor Robert simuwuliza. Naye ku church kwoli. Nga byendi nga mpeereza ebya rent ne upkeep na biki. Nga nabivaako ne nga you know what. Kansigaze Mukama. Nkimanya ajja kunkola. Olwedde nga nkubye ne Ganjamaani kati ngendako ne performing. Nfunayo busente, nfunayo buno na buli. You know? Nga ne mu kifuluku olwedde olwo nga nvuddeyo waaliwo emmenga awo omusajja alina obuyumba bwe nga abupangisa emitwalo 7. Ane nga kantandikire wano obulamu mpola mpola. Babagamba ziba ziri ssaawa 9 ogw'ekiro I receive a call. Nalina ekisimu ki 3210. Nakyo nakisasulira emyezi ndowooza 3. Musajja wattu. Funa essimu ng'ani Pastor Robert. Omaze ebbanga ki nga tomufunako? Mwaka nga mulamba n'ekitundu. Kati ofuna essimu ye? Yes. Agamba, George, we are going to Kitgum, we are going together, we are going for ministry. Kakati, aŋŋamba ebyo, nina kato wange kange waka, waffe tetwasoma. Naye nga nasalawo mu buli mbeera muto wange yasome at least amale senior 6. Kati ng'ajja ewaka for upkeep. Yajja that week, nga sina sente sina wadde 10. Naye week eyo gye yajja, I remember I received a call. Waliyo show Embaale nga bampise nga bagenda kumpa 1 million n'ekitundu. Kati ne mu nnyumba wano wendi landlord yamanja emyezi 7. Yatuuka naye n'okunkoowa n'ankoowa ng'avaawo saa 12 n'agenda okukola. Naye nga ku 11 oluzuukuka bw'ati asookera ku mulyango gwange n'akonkona n'alyoka nvuma ebigambo bwe biti. Naye nange ku 11 nga ngifuluma ne ngenda mu ttooyi ne mbeera mu ttooyi. Ng'omanya tayimu gy'ajja okujja.
avuma nyumba n'avuma n'ayogera byonna byayogera bw'amala n'agenda n'eva mu toyi n'enzira mu nyumba. Right? So bakugambye ab'embale balina kuba milioni mu kitundu lwali ozifunyeeko ezo. Nali nzirabyeko maze sizimanyi nazimanya. Oh dear. Kakati era Katonda ayogera nnyo mu kato kange kuba kaaliwo ewaka when I received that call. Ne mugamba Mota sisobola genda mu crusade. Nina rent, weetaaga ssente okuddayo ku ssomero. You understand? I'm gonna go to Mbale. Nasirika bwamala after like 30 seconds nangamba, George, you know what? I don't know but I feel you go the other side. Crusade. I don't know but you go the other side. Did you listen to him? I did. Kakati kumacha nga bannonaawo nnona ssaawa ndoza zaali 12 nga tugenda Entebbe baali bapangisizza ka maafu. Maafu kiki? Buno obunyonyi obutono. Yes. Baali bakapangisizza ko sitiimu yonna yonna mwe yali ekola ki? Mwe yali egendera. Nga tugenda ne ku nnyonyi Pastor Robert nze teyayogerako nange. Ate nga yakubidde essimu? Yes. Teyayogerako nange. Ne mu kutuuka eri teyayogerako nange. Kati tutuuka nga babuukinze, I just got to know babuukinze boma yonna. Mwalimu even 7 empty rooms. But now this is the miracle of God. Tutuuka Kitgum. Buli omu ne bamutwala gye yali alina okulaga. Nze nga ndi awo ndi ku center simanyi kiddako. Simanyi we ngenda ssula. Tamanyi ky'ogenda kukola. Terina muntu aŋŋamba nti George kino George kiri. Kubira pastor. Sobola omukwasa. Otyo. Buziba. Saawa ziwereemu. Simanyi kiddako. Naye ku ssente okwo nga kuliko dormitories bw'abaana. Mukyala be yali alabirira. Eŋŋamba owaayi. Kaŋŋende ngwe wali. Era mu kaddomo akamu we nagwa ku ttaka. Nga bukya. Bukya tuli awo tutudde tuli mu kunywa caayi. Twali tunywa caayi mukalu. Kati one of the directors the other side, actually the director, najja n'agamba nti baatugambye Ganjaman yazze. Owulira? Tuli awo wali ayimiridde. Ndi mu kunywa kikopo kyange kya caayi. Kati abavubuka, the camera crew, niwaga wuuyo. Naga, no, it's impossible, it can't be. Naga yo Ganjaman. Gwe basuubira mulala nnyo ku gwe balaba. Gaye yamugana omugaba bamuyita Saulo. It's called Saul. Yali akwata camera ku Miracle Center. Namugaba yo Ganjaman. Gaye yali akutte plate ng'erimu rice and liver. Nanzijako essowaani gye nali nina kawunga n'ebijanjaalo. Nampa eyiye. Naŋŋamba wasuzeewa. Namugaba nasuze mu dormitory n'aba naga nedda. Badde manyi wasuze ku boma. Nti natuuse wano, I don't even know what's going on. Naŋŋayi kale singa mbadde siina bantu waka waali suze ewange. Now this is Friday. It's the start of the crusade. Neko line-up program y'abayimbi siriiko. Ate awo gwe basinze okusaba. Siriiko. Lord, what was that? Ngenda ku crusade ntuula wansi mu kituuti. Simanyi nze nakigenda mu maaso. So, Katonda yeewuunyisa Ruth. Katonda yeewuunyisa. Bamala oyimba, bamala obbikola byonna, laba pastor bw'alwayo. Pastor Kayanja? Yes. Mu kulwayo awo, then ne bajjukira, baduga Ganjaman waali ali ludda wa. Aya nkuline up toliko. Nga ndi wansi wa platform awo. Baga, ajja akubemu nga bwe tulinda oli akole ki? Ajje. Ninnya ku stage. Basumulula endongo. Tuli mu kisaawe. Waliwo abantu. Ndoza gyalinga ng'emitwalo nga 7 egy'abantu baali bangi. Basumulula endongo. In like 3 seconds, all you could see was dust. Ganjaman atabusi. Nga people in northern Uganda are singing Ganjaman word for word. Word for word. How did you feel?
I got lost. It was too much. It was overwhelming. I got lost. Kakati omukyala omuzungu ono ali ku kituuti. Reaction y'abantu emukwatako. You see the miracle of God. Reaction y'abantu emukwatako. Mba nkyayimba nga pastor ye wuuyo. Yes. Ate bw'ajja music baba alina okukola ki? Omugjayo. Yes. It was like 1 minute into the song. So he comes on stage. Ekyasinga okuneewuunyisa. He held the mic, but people were shouting. People were shouting, Ganja man, for like a minute. N'akyuka n'antunuulira n'agamba, George, I think the people still want you. No. Kati naye kennyini surprise naye emukubira awo. Yes. Emukubira awo naye. Wow. So banziriza mic. I do the same song. Now ono omukyala akwata camera ye and she comes in my face. Why? I don't know. Ng'ali mukwata ka camera ke in my face like this. Nenjimba oluyimba ne lugwako. Mala okuyimba nankwata ku mukono. Nanga, you're my son. Already? You're my son. Nantuuza mu ntebe mwe yali atudde, entebe ye yali wano, eya Pastor Kayanja eri wano. Nantuuza mu ntebe ye, bwantuuza mu ntebe ye, ba Asha ne badduka emisine ne bajja ne bangobawo. Babangoba ne baga, don't touch my son. Ne baleeta entebe endala, ne bagiteeka wali. Ne ntuula awo, n'atuula no Pastor Robert n'atuula. What's Bible egamba etya? Ali kujja mu ki? Mu nfuufu n'akutuuza n'abalangira. Ate era n'aga nti ekirabo kyo kiri kuseguliza, kiri kugulira enzigi, kiri kukubira amakubo. Ruth, God is real. Wow. I have seen God in all my life struggles. I have seen God. Me, I have faced death more than 5 times in my life. I have tried to take my life more than 4 times. What? I'm telling you. Ngachichi. Mbeera ng'otuuka n'ogikoowa. Yes. So, tumala okuba crusade eggwa, omukyala ndi bw'ati ankwata ku mukono tugenda ayogera ekigambo eki, you're my son. You're my son. Pastor Kayanja reaction ye eri etya? Simanyi, I don't know, because after crusade nabo ne bagenda gye baali balina okugenda. You're my son. You know, you're my son. Kati antwala mu center, yes, but waaliwo nga bw'onoolaba nti ziri ze dormitories z'abaana nga bw'olaba ku conference, kati nga wano ye waasula nga wansi is like a conference room, a dining hall and all that, kati ye ng'asula waggulu. N'antwala awo. That very night n'agamba omukozi eyaliwo, n'agamba musale enkoko essaawa eno mufumbire omwana wange ekyokulya. Nga n'emmere gye baafumbe toyina girya oba balina kusalira. You understand? Wow. Bino ebintu biri mu kwekola. I don't understand anything. Bwe tutuula bambuuza, so what do you do? People love you so much. Bakwita my son reaction ye yali etya? Kyaki mu bwongo bwe kyakirwaningamu? Nze akakaseera nga sitegeera. First of all, reaction y'abantu yokka. Then musajja wa Katonda alinye ku stage, oludde abantu bali mu kuchantinga Ganja maani. N'atunemaga n'agamba, why George, jangu okole ki? Jangu oyimbira abantu. Mugebiri mugenda mu maaso awo, sibitegeera. To be very honest with you, nga sibitegeera. So, bafumba, banfumbira enkoko, banfumbira omuceere. Amaze ebbanga kimanira. Amanyabo. Ndowooza nali enkoko nnamba bw'omu. Nagirya bw'omu. Nabiyonga, eat my son, eat. It's good to see you eat. Tumala, zaali ssaawa nga 4:00. Tutudde. Nambuuza ebinkwatako, omanyi nze simanyi nnyo kwesumululira nnyo bantu. Paka ng'omuntu mutegedde really. Nambuuza wazze ne CD. Kati awo amagezi ne gakola ki? Ne gajja. Ngamba wano nazze sina na wa kusula, sina wadde 10. Nyinza ova mu crusade eno
nga sifunye wadde olw'ataano nina okuddayo e Kampala landlord addemu era atandike kunvumira awo siddi nazze nazo sirina wadde nno neegi nga nazze nazo nambuza olina siddi mmeka ne mugaa nina 15 nambuza buli emu agitunda ssente mmeka konze mutwalo naye nga bbeeyi ya siddi yali engeeyo simanyi ate ne siddi nali nzirina nze bambuuzizza kati olwo obuyaaye buzze ndi mu kugatta ng'omugezi bw'abeera naŋŋamba ziri 15 okay I'm going to give you 150,000 sazze wadde n'olw'ataano kati bw'akyogera ekyo n'ensirika ndowooza oba ye n'alowooza ampadde entono naŋŋamba it's not enough okay I'm going to give you 1 million shillings nenga eddalu sente z'embale zikomye nenga eddalu neŋŋaano omukyala ave mu bintu by'okusaaga ampe sente zange kuba ayinza okuba just ayogera bwogezi ajja kwekyusa naye nga zo siddi ozirina nzirina nga mmanyi olunkwasa sente enkeera nzamugamba muto wange yagenze nazo enkeera nja kudduka mu senta wali ngende nzikozese and I'm going to give you 1 million shillings mutunuulira bwe nti nentunula wansi I'm a shy person naŋŋamba but I'm going to give you 3 million shillings oh my god ngano omukyala bwankwasa sente zino essaawa eno ngenda kulinnya baasi nzire e Kampala this is Friday the crusade runs till Sunday nemugana amala zinkwasa bwati bwakeera kumakya naŋŋana nabadde simanyi kyambaddeko banabadde ensaaga nziriza sente naye I'm going to give you 3 million nasituka nayambuka gye yali asula najja ne ebiri miliyoni 3 nazinkuba mu ngalo maze ndowooza emyaka ng'etaano simanyi wadde emitwalo 10 omulundi gumu bwe zifaanana naye olali ng'ayogera ekintu kimu you're my son ankwasa ssente embeera eyo wagiyitamu otya oba nkugamba ekimukwano kubanga miliyoni 3 nange simanyi olaba ziiza nezikusulira embaala yankwasa era zinkwasa bwe nti mpulira ng'olutuko lummeze nina sente zino oba nziteekewa wanja kwebaka bazibbe kyokka no gye ŋŋanja kwebaka bazibbe nsuzeewo nzekka nasula eno wansi waliwo like her office gye banteera omufaliso nensula ekuba ye yali asula waggulu nga yasulawo yekka buli omu agenda n'asula gy'alina ossula nankwasa sente nenzikwata nenziteeka eno toseka mukwano ndio bazitwala balina okutwalira nziteeka eno nga pulaani yange eri ku makya nkeera nninye ebbaasi nve wano kubanga ayinza okuzinsaba siddiize kati ku makya okwo nziruka mu katawuni ngenda ngula siddi nnoonya wali kompyuta ngenda babaaningako music babaaningako music nempandikako nemutwalira siddiize bwe nze mukwasa ngenda n'okuva mu kasenta by the way okukomawo nga bantegekedde breakfast y'abantu 12 nze muntu omu ne be twazze nabo essaawa eyo they are all in awe they are wondering what is happening nze eyali talina na waakusula nasula mu dormitories z'abaana ku ttaka mu nfuufu you understand now eyategese crusade has interest in me sirina ku performance nze wow. Ruth, God is real. I know, right? God is real. God is real. I know. Ocho. Mwasidiza ate naza ngamba no. Me, I want my son. You can say this to other people. God. Ekyo kyankwatako nnyo ne nga wait a minute n'omukyala alabika ali serious. Nga buli wadda. My son. Buli wadda. Tumala breakfast. N'abagamba basale embuzi namba for lunch. For me. Tumala lunch. Olwo that evening. Nfuuse era star. Nzikirira naye ku crusade. Olwo kati nyimba officially. Ne vibe ojuulira kati.
nga tebaagala nakuwulira luyimba lulala Ganja Man muminya stage enfuufu. Awo ndoza ne Pastor Robert n'agamba ndo wait a minute. Kana akalenzi bulijjo kali special ati ndowooza nze already ndi okay nina essatu zange olwo mmaze okubala landlord emyezi 7 gy'ammanja ngenda muwa ssente na za mwaka mulamba ndazimukuba bukubi bulijjo anvuma kato kange kaddeyo ku ssomero nange kati awo ndabirni olowooza plani yange genda naggula simu ya kabi kudda Kampala gula simu ya kabi ekitafaali nakikwasanga na muto wange saagala nakikwata kiswala. So Pastor Kanya yitanyiga kweyo mbeera yonna wadde? No, I never heard from him even during the crusade. Okay. Even when we left, he never talked to me. Okay. Even when we came back, they didn't even send you sente za transport zizo. Okay. Okitegera? Nenze ngobedde ndi okay. Napangisa na special okuva ku airport okudde Mengo. Mpuliza milionia. Tuyimba the second day, the third day, the Sunday, crusade bajigala, tumala, tudde waka, omukyala ngamba, George, I really want to know you. I think there is something special about you. God really loves you. And God is going to do amazing things with you. Nanga look, me, I don't need you. I have 12,000 children I'm taking care of. It's a burden enough. You understand? But I don't know why God is just keeping my heart at unease because of you. Nangamba nampe simu ye ku lupapula nangamba nteera wano essimu yo nenjiwandiika crusade eggwa batuvuga tulinnya akanyonyi tukomawo katudroping entebe buli omu ng'akwata lirye ndi awo nampita special nonzirayo Emengo. Landlord namusanga alinawo wabweru ali mu kwenywera kacaayi musajja muzeyizeyi bw'ati yali ali mu kwenywera kacaayi ne mugamba muzeyi kuleetedde ssente leero namukuba ssente n'atuula n'aŋŋamba gwe lubega ssente ozigjeewa ssente ozigjeewa nali kato biri ssente ozigjeewa ne mugamba nagenzeyo n'ennyimba ne mugamba nkuwadde n'emyezi emirala 3 nanga weebale bambi nanga nonsonyiwa n'okkuvuma naye naawe okimanyi nange ssente mba nzeetaaga mba zikozesa mugamba tobifaako ebyo byesonyiwe na miliyoni 3 ne mmuwa nga bwenjogera naye yafuuka nakyali wange nga sirina ebyakawunti nze sibimanyi yafuuka nakyali wange landlord enkeera mpa muto wange ssente muzaayo ku ssomero addayo ku ssomero kakati nsigala wano ekiro ekyo nengenda nengula n'ensigo embuzi nenzija nenfumbanya ofumba. I'm a very good cook, very good. Nenzija nenfumbira lwakuba ensigo gye bampa yali ya mbuzi nnume mala ogifumba ng'ewunya bitya nayo yali teriika mukwano yali teriika ne neighbor gwe nagiwaako yagirya naye yali atiratere gibabaka ejojo nemmere ebyewunyamu ebyewunya mba ndi awo 2 weeks down the road saawa 7 ogw'ekiro omukyala ng'akuba essimu omukyala akuba essimu saawa 7 ogw'ekiro nzuuka nawawamukana mu kutya nnyo ngikwata mpuza who is this nanga I was sorry it's Mama Irene I just called to check on you my son I hope everything is okay. I miss you. I really miss you. Yeah, you're so attached. Okay. Kati awo nga tunyumyamu anemunyumiza music byenjagala okukola biki nalina oluyimba awo olulala nemunyumizaako naŋŋamba vidiyo ya ssente mmeka nga miliyoni 6 naŋŋamba bagenda zikuweereza enkya nagwe eddalu kati ontandise okulaba ku ssente zirimu ssente ennene enkulu mba ndi awo yalina ennyumba awo erubaga ng'alina abavubuka baalabirira ndowooza n'aweereza ssente mba ndi awo akasimu oliwo abampadde ssente zaani Mama Irene
nga Mengo miliyoni 6 wazisuzaawa nengati no kati ntandise okutandika okimanyira. yes. I think something is starting really to happen. Nga planninga kushootinga video ndala after Ganja Man. Tuba tuli awo one time nali nina show e Kajjansi ndi ku border ngenda akubeera essimu. Omukyalo oyo okuva lwe yantegeera yankubiranga essimu every single day oba ali Uganda oba taliiyo paka lwe yanva ku maaso. She became your mother. She became the mother I never had. She became my friend. She became everything in everything. Bless her. You understand? Ngenda kuba essimu saa 7 gwa kiro. Gikwata, hey mamu, you worry ngabire kana. I'm going to perform. They called me to perform in a club. I'm going to perform. You're not boda. Yes. Yes, ma'am. Naga, what? At this time? No, we need to get you a car. Wanche. Bakusimu. Nzendo, mani byakusaaga, ngenda nkubaraga wange, mvayo, nzire Mengo. Kakati, director omuddugavu wa organization, yali atumiza emmotoka, Prado TX. Nga yiye. Pulira. Akati, omukyala n'amugamba, olaba emmotoka gy'otumiza ya sente mmeka? Ya costinga sente mmeka nti bweziti. Nanga bwe mba ngikugulako nkuwaamu sente mmeka? N'amugamba kati emmotoka ya mutabani wange. Watandika mu Prado? Nze simanyi nti n'emmotoka ejja. Kati ndi Mengaawo. After like a month, naina hania, naye nga simanyi kubanga ndi mwana muto. Kati mu bukulu buno n'atuuka nga akuze ng'ekyenda kyavunda, nekyavunda kyatandika n'ovunda. Nendwala bubi nnyo one time. Akuba essimu muga ndi mulwadde, enkeera mba ndi awo ng'ali Kampala ambuuza wembeera. Nga nswala n'omuleeta wembeera. Mengo. Najja n'atunula wembeera n'akaaba amaziga. N'aŋŋamba George, nina ennyumba e Rubaga. Mbadde nga ndabiriramu baana abasinga bonna bali mu university. Lwaki togenda n'obeera awo? Muga ambeere wano. Alaba nnemeddeko nnyo. Nanga kale wano osasulawo ssente mmeka? Ne mugamba emitwalo 15. Mama. Million. Nanga emitwalo 15. Nanga it's okay kale. I will pay your rent. I'll pay your rent. I'll be sending you money for food every month. Wow. Kati ajja bantwala mu ddwaliro ku SARS. Bagenda okunkebera. Ng'ekyenda kyegatta kyatandika n'ovunda. Abantu yeza n'okufa. Era omusawo yagala nali ngenda kufa. Natuuka ekiseera nga mpulira bubi nnyo. This is funny. Nga bwe nkuba omuka tayinza beera wendi. Nga tosobola beera wendi. Nga nange kenyini ngudduka. Ogugwo. Nga guyinza okusaasa gubeerawo for like 2 hours. Oh Lord. Anyway. Nantwala mu ddwaliro ne bankebera, bagenda okunkebera nga I need emergency surgery. N'abuuza ssente mmeka? Ne bamugamba miliyoni oba zaali 8. N'azisasula. The following day she was flying to Australia. Kati Guy gwe yandeka eyantwala mu ddwaliro n'amuwa miliyoni 2.5. N'amugamba ssente ezo upkeep wa George paka nga nkomyewo. Agende Australia spreading amawulire about the son eyali yamubulako, yali ku luguudo, yamulaba, story biki. Australia ate ne kikwata. Ate the following year wasn't I in Australia? Enyonyi yasooka. Yes. Actually, okufuluma eggwanga. Wow. Kakati wano nga bamaze okunzijanjaba hani ambitunamu ne ngamba wayi lwaki mbeera mu nnyumba empangise omukyala ngambye alina ennyumba wali. Ne ngenda e Rubaga. Ne mugamba mami it's okay. Ne ngenda n'ennyumba yali nkadde bweti. Nkwina ngamba you work out what you will need for renovation. I will send you the money so that you renovate. That is your home. That is your house. You do
whatever you want with it. Yeewuunyisa ate nga bituufu. Emmotoka eba emanye ennyumba eba ekyali awo bwe yadda bw'ati surprise baavuga waka nga baleeta Prado eri ku red number plate. N'osooka Nanga George, that is your car. Ne mutunuulira nanga that's your car, you don't like it? No mom, I'm just so everything is happening so fast. I'm so surprised. Enkeera ku church gye nagenderamu. Ng'omanyi okuvuga? Yes, nali manyi okuvuga. Nze natandika okuvuga emmotoka. Nakolako mu taxi, nali kondakita mu taxi. Nga nina emyaka oba 13. Ng'ogyesa n'ovugamuko? Nakola mu taxi, nali nakola dda mu taxi. Kati nga nvuga ne bampa emmotoka. That Sunday I remember nagenda ku church, buli omu n'antunuulira nga gwe batategeera nga nange kennyini seetegeera. Embeera olwo kati ekyukidde ddala ddala. Mukyaki banaasa okulabawo because kati okyusiza. Nfuuse ne testimony. Exactly. Nze yali talabwawo olwo nfuuse testimony. You see, George came here, came from the streets, blah, 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 blah. See what God has done for him. Bintu bingi. Ahubwo baganja ng'owe ku bujulizi. Ebiseera ebisinga. You know, I became the darling of the church the moment. Kakati already ono omukyala nga ntadde ne ku fundraising team because yanga gwe George, your story is so powerful. The whole world needs to hear your story. The whole world needs to hear your story. Olwo antadde ku salary. Ewaka anteereddewo omuntu afumba. Emmotoka sina nagula mafuta. Nga superstar balina okuba. Right? Wayitawo akabanga Katonda nga George eno ennyumba twetaaga ogikyusa tugiteeke mu mannya go. Ne nga kiki? Omukyala ali mufumbo? No. Yali yenkana ki obukulu? She was 60. She was about 64 because she died at 67, I think. I didn't spend much time with her. Oyo omukyala ne muzeeyi wange be bantu abakyasinze okunnuma mu nsi eno nga banze. I can imagine. Kuba muzeeyi wange ye nava ewaka nga ndayidde siriddamu mulaba siri munoonya tanoonya. You understand? But luvannyuma nnyo after like 15 years waliwo omusajja awo mu paaka abamuyita Katamba baali bakola bonna eyannoonya paka erubagana jja naŋŋamba Lubega muzeeyi we agenda kufa. Omusajja? Yes. Naye muzeeyi wammwe bw'afa neko ku mutima temugenda kulaba mukisa mu nsi muno. Nze mbadde nteesa noonya muzeeyi we omulabi kuba ali bubi. Ekyo ekiro ekintu ne kisiiba ku mutima nga kinnumiriza. Then ne Bible yegamba bw'otasonyiwa tolisonyiyibwa. You understand? It doesn't matter what somebody did to you. So I had to look for my own father. Namusanga mu ndeeba eyo ng'abeera kumpi ne leeru eyo ku mwala. Akayumba nze namusanga mu mbeera mbi nnyo. Ne mmuggyayo embeera ng'eteredde really. I have a salary, you know. Ninewaka. Bwe yakula yakaaba. Yakaaba musajja wattu. Anti kaakati olwo maze omuleeta tandise omujjanjaba naye kyamukwatako we yava nannyumiza story ye musajja wattu. Ne mmanya ne nga musajja nanenyanga wa bwereere ate ye yakula bubi n'okusinga ffe. You know? Kakati tutandise okgenda for fundraising Australia. My story has caught up. It is selling like hot cake. You understand? But the very unfortunate thing, nalina omukyala ono tewayitawo wadde emyaka 3. Tuba tuli US. Twali tugenze ku fundraisingira ddwaliro. Twali US, twalina ku Daystar Television. It's the biggest Christian television station in America. Tumaze show ennungi ennyo. I told my story. English? Yes. Oluzungu abakyoli kozi nakula ne maama. Abakyoli oluzungu is very very important. Oluzungu n'okusoma. Omwana bw'aba tasomye tamanyi luzungu
mu family abeera shame. Kati it's a culture. It's like a culture in the Acholis. English is very, very paramount. Kyebaliza Katonda ekyo. Then ne ku church ku Miracle Center gye nagenda, it's American based really, so church ya luzungu. So muri mu America muvide ku TV. Nakyo kinya tubide ku TV tumaze fundraising. Mama bamuwa 30 minutes n'ayogera what she does in Africa and all that. Nengenda on set ze bali bampadde 15 minutes. In the next 5 minutes ng'abantu batandise okuba amasimu bali mu kuweereza ssente. Wow. Because of my story. Wow. Tugenda okuva ku set that they've already raised $150,000. Whoa. And the target was $500,000 to build a hospital for women and children in northern Uganda, free hospital for women and children in northern Uganda. Story yange nabo ne bakwatako nnyo. Tumaliriza nabo kenyini ne bagamba kino tekibangawoko. Raising money in 45 minutes. This amount, it has never happened here. Kati ne mama ndowooza ye ng'atandise okwewulira obukosefu. N'abagamba ono omwana wange n'alyagadde muleke emikono gyamu. Kati ayogera ekyo bali ku Daystar, Marcus ne Johnny Lamb. Ayogera ekyo neebuuza maama abadde ki? What's wrong with her? You know? Ne baga no. He has become part of the family. What is yours is ours. What's ours is yours. Tuvaayo tudda ku hotel gye baali batutadde. Ekiro because buli we twagendanga ye yabeeranga nange ng'ekitwawula mu hotel luggi. Yafunanga suite omiya nange ekitwawula luggi. Yes. Kati ekiro ssaawa 9 mpulira asinda. Ngamba kiki kino? Ngenda nkonkona bwe nkonkona ne yeesangula amaziga n'aggulawo. Ateekako ka smile. Nambuza mama, were you crying? No, I was praying. Was that okay? Nenzirayo. Nzira waitayo eddakiika 2. The same thing is happening. So, saakonkona, I just burst the door open. Bwe namugwako, n'atandika okuyiwa amaziga amangi. Ate kati naye neebuuza, mami abadde ki? Nange amaziga ne gampitamu. Kati ye, yaŋŋamba ekintu kimu n'aŋŋamba, George, I don't know how I'm going to leave you in this world. I said, Mom, what's the problem? What's wrong with you? Nangamba, I know the people we work with don't really like you at all. And I don't know how I'm going to leave you, my son, in this world. Nangamba, what's wrong? What are you talking about? We have just started seeing a good life. And yes. What are you talking about? Nangamba, I have cancer. Oh, dear. Nawulira ng'ensi efunza akaseera. Ate nga cancer ono yali abadde naye emyaka 4 nga tayogera. Yali amanyi naye nga tamanyi bw'akyogera atya n'okyogerako. Ne mpulira ng'ensi efunze. Naye the good thing bwe twali ku Daystar, Marcus ne Johnny balina mikwano gyabwe omu musawo, like is the second best surgeon in America. Yali akola nakuba MVPs bokka. Kati ne bamukubira. Already story yali agirabye ku TV. N'abagamba asobola okujja ne mu operatinga ku for free. Ane tuddamu amaanyi awo tuddamu essanyu ffenna nga tumanyi agenda biro because yalina tumor ng'enyiga ku mutima ne ku lubuto nga nnene. So enkeera ne bamutwala mu theatre ne bamusala. Naye bagenda okumwekebejja. Dokita yagamba we bakikonerako waafiira because kiri in a very, very delicate place. Nga n'okulya takyalya. Ne tugwamu essuubi. Ne tuva the day we were leaving America, twali tulina okukomawo naye mu Africa, ye ne bamuzaayo Australia, n'addayo Australia. Ffe ne tujja no mami. It didn't even take a month. N'afa. Bwe yafa, nze nali ngenze na US, nali ngenze mu UNA. Nga I have a show on Sunday. Amawulire nagalabira na ku social media. Nagalabira ku page ya organization. Nga n'abakulu betwali tukola nabo beturaising ssente tebaŋŋambye nako. Nazirika. Nawulira ng'ensi efunze. Yes. Nawulira ng'ensi efunze. Naye ne nkubira aba Daystar ne bannyamba
ne bansalira ticket to Australia and back to the US. Ne ngenda ne tuziika. Bana abakulu mu organize, they were even surprised to see me in Australia. Naye mama kye yakolanga yalina relationship ne embassy nga batuwa visa ya mwaka mulamba, multiple entry. So nva Australia tumaze oziika, nzirayo US nkuba show yange mala nkomawo e Uganda. Obulamu tebwakyuka. Obulamu butandika okukyuka okwonoonekera ddala kubanga olaba abazungu balina ekintu akwagala naye okwesumululira okutandika okulekera finances for you okitegeera balwawo ate wafiira nga yakaŋŋamba George, you have done so much for the organization, because mama wange weyafiira nze nga I've raised for the organization $1.8 million naye nga sitwala nko wadde $10 because yali waali. You know, when I need anything I need nga waali. Musical videos nakolanga ezakabi zonna. When it came to ministry yanga George, your ministry, we must do everything we can to see that you win a Grammy. I've never seen talent like you. I've never seen a story like yours. Kati nga bwe ngenda shooting a video mugamba bugambi, mom, I'm going to shoot this song, this is the budget and this is mpamu ennaku 2-3 tukimaliriza ekyo. You understand? It is after 3 years watandika okuŋŋamba George omanyi, we need to start building you. You know, nga ngayina okuŋŋamba noonya ettaka ku mazzi tuligule, let us build your home there. Nga n'ettaka mmaze oddifuna bansabye $12,000 egya $. Yali kali sasudde? No, yali mu kukomawo. You understand? Teyadda. Kakati eno benkola nabo sente zange like a salary, omwezi ogwasooka bakampa, omwezi ogwokubiri ne bampa half, omwezi ogwokusatu nothing is coming through. Abantu betwayogeranga nabo betwatambulanga kubanga nze nali mwana we nga buli kye neetaaga akinkoleranga ne ssente nze embeera nazo mu nsawo, olinga bw'aba alina kye yeetaaga nkwata ne ku zange ne mmuwa. Kati nkuba amasimu tebakyagakwata, sindika messages tebakyaziddamu, nina responsibility n'abaana 7 abatali bange be nali ndabirira. Erubagaawo waliwo omukazi yali abeera mu kibanda bambi ng'akuŋŋaanya abaana okwo ku kyalo, bano abazadde tebasobola bayamba, bano tebalina bazadde, bano tebalina kyakulya biki, bambi ye ng'akuŋŋaanya abaana ng'abeera nabo. Yalina abaana 18. Kakati nga abeera nga bajja ne bakonkona ku geeti ewange, ne bakonkona bagamba naye tubadde twagala ojje munawo tukwatireko, ojje owulize ne stories z'abaana bano, mulimu abalina story ng'eyiyo. One time ne ngenda ne ntula ne mpuliriza, I listened to all of them, then abaana 75 bambi bankwatako nnyo. So I vowed to pay for them school fees and give them food and clothing. I took them on as my responsibility. Now nina responsibility yabo, nina ey'abaana abange. By then nalina abaana 2. Ng'ozadde? Yeah, nalina abaana. No, kati olaba bwe nagenda ku Miracle Center. Omuwala eyasooka okufuuka mukwano gwange bambi, I was young, we were young, she became my friend. Okitegedde? Things happened and that's how I had my first child. Okay. I had my first son and ndi really mwana muto, ne mwana muto nnyo. Naye after that embeera nze gye nayitamu ne saagala ate abaana bange bakole ki bagiyitemu. So I decided to become a responsible man. Okay. You understand? So I after having a child I decided to get married because akasente kaliwe kali mama already wali things are moving nenga, you know what kisiwasa mwana w'abandi nembeera naye. You understand? Okay. Mama yalabirira ne mutabani wange ne yasooka yali mwana we yagamba nga ndo mwana wange si wamwe wange yamusomesa n'omusomesa nga tanaba na kuyingira somero. Mwana wange yagenda okugenda mu ssomero already ng'amanyi okusoma. She was an angel. I know. She was an angel. So abaana bange, they're used to a certain life. Now it's all starting to crash. Wow. You understand? I never had the slightest idea that a time is going to come so soon that this woman will leave my eye. Like she will be no more. Because nali manyi nonze mfunye mama ndi mwana ate nakula mbona. So when she came in I really nafukira ddala omwana. I know. You understand?
ennyumba nayo bagikulekamu ennyumba bagimbekamu nayo baali baagala gitwala. bagikulekamu batya ki ekyakuwonya? Ekimponya nti already yali akyusizza empapula azitadde mu mannya gange. Ate ne director ku organization at one time yakisabotagingako. Okitegeera naye ng'omukyala ate ebyo byonna tabiŋŋamba nga ze sibimanyi, you know, ngawulira eyo mu nkuubo nti abaana ba mama Irene baagala nnyumba yaabwe. Yalina abaana abali biological? Yes, she had 6 children of her own in Australia and 14 grandchildren. You understand? Naye nga nabo yabagamba mwe muli bulungi muli mu nsi esobola okukola ki? Musobola okukola. Ono omwana wange namujja ku street ye n'omuleka kati nabo bambi because of that nga tebanjagala nnyo, you know. Nkuba amasimu tebagakwata omwezi ogusooka, omwezi ogwokubiri, omwezi ogwokusatu. Bills zifuuse bills ewa sirina kyenkola sikola. Obwo ssente bwe nali neeterekeddewo muzeeyi wange we namuggira mu ndeeba ng'alina sukaali, ng'omutima sayidi emu gwazimba, atonnya omusaayi ku bwongo, ng'alina oba ne kansa, alina ekiwundu kyali wano nga tekiwona. I spent over 200 million on my dad in hospital bills for like 2 years. Era muzeeyi wange anfaako ng'obusobozi bunnemeredde because muzeeyi yatuuka ekiseera nga nina okubeera n'emitwalo 3 every other 2 days. Omalako otya? Simanyi na kumanya. That is what ran me depressed. Really. Nkuba amasimu tebagakwata. Kakati gino emyezi 3 nga ngenze ewa Manerenda ne neewola ssente nenteekayo ekyapa. Ekyalubaga? Yes. Nsobole okusigala nga nzijanjaba muzeeyi wange. Abaana bange basobole okusigala nga bali ku ssomero. Bills ewaka. Bali abaana 7,500 yali okitegeera nga tolina gw'osobola kuta. Stress ne zitandika okunkuba ebirowoozo biki. One time ne neesitula ne ŋŋamba what is happening at the organization? Ne ŋŋendayo. Ngenda ku organization olwo wayiseewo emyaka nga wayiseewo emyaka 2 wali wayiseewo omwaka gumu n'ekitundu. Manerenda kye yasooka okukola emmotoka ze nalina mu Lujja ze yasooka okwera. Nalina emmotoka 4 mu Lujja ze yasooka okwera. Yesasula? Yes. Ate era kye yali alina okukola. Naye nga tageti ye yali ayagala kusigaza kyapa. Ate baayigaawo. Yali ayagala kusigaza kyapa. Omuono otya okusigaza ekyapa? Ngenda mu organization mbuuza. After a long time ayanga sifuna ssente zange. Olwo baŋŋamba nti munnange Mama Irene bwe yafa boodi ne basalawo ne bagamba Mama Irene yali akulabiriddeko ekimala. We could not continue with you. No, like, no, it's laughable. It's funny. People are very funny, Rose. People are very, very funny. People are very funny. Wow. You know, no notice, no nothing. No nothing. Nadde Kampala nga mpulira ngenda ggwa ddalo. Olwo wano ne family tutandise okukyankalana. Omukyala. Yeah. I think we entered something nga tukyali bato really. We were not really ready for that. And then nze nayagala nnyo okubeera responsible because maze ozzaala omwana. Ate embeera gye nali mpiseemu mu bulamu yonna nga saagala any of my children agirabeko. Mukwano nkomawo e Kampala manya nti kati ne guno gukoze eki gufudde. Olwo ngamba naye ono pasita wange kyali wange bintu bingi nnyo bye mpiseemu naye talo nnyingi nnyo ze mmulwanidde. Ne ŋŋendayo mugamba naye muzeeyi akalimu kange bakayimiriddemu. All he could do was just make a phone call. Just a phone call. And everything would be okay. Yagaana. Ate nsonga ki? Yakugamba ati I can't do it. Tewali. Angamba, oh, okay, I'm going to look into it. Kati naye ntandika okukuba amasimu tebagakwata.
tebagakwata ngezaako gendayo mulaba tebakukkiriza na mulaba. I got so disappointed. Ate ng'ebiseera bwe nabeera ne maama ng'oba oli awo nga bakkubira essimu, oh George mune tubadde tulina crusade kubadde kukolako ssente bwe ziti osobola otuyamba n'oyogera ne maama n'atufunako ku ssente tumalirize kino nga njogera naye nga mune bw'oba if it is okay nga talina buzibu you know nagwe password ne ŋŋamba mu nsi muno people change buli omu alina agenda ye kubanga oyo ye nali nsuubira nti ensi yonna ne bwerinvaamu buli kimu ne bwe kirigenda ye tasobola kunvaamu. amanyi olugendo lwo Okitegeera amanyi olugendo lwange first of all, second n'entalo ze mmulwaniddeko ng'omuntu ntalo ki nnyingi sijja gendayo biwanvu tetujja bigendamu ebyo you know in that moment kati kyakuyiga kibwe yembeera abantu bakyuka anytime omuntu akyuka naye Katonda tasobola kuvaamu era ye bw'omwekwasa akubeererawo mu buli mbeera. Ruth nava engulu eyo eno nayo ono agaanye okwogera n'abasajja abo I ran into depression nenzirayo nentandika okunywa omwenge ng'omusiru because akaseera na buli muntu gwe nayamba gwe nali nyambye bonna ne bandekawo bonna osigaza family yokka mukyala nsigaza baana bange ne maama waabwe ne baganda bange ate nga nabo nze nali mbalabirira. You understand? Depression n'enkuba depression bw'enkuba nalina mikwano gyange be nali nfunye nga bo obulamu bwabwe bwa bbaala. You understand? Ng'ate be bafuusa abantu abalinga nga abafuusa abantu bange be banjagala for who I am in the moment. Era omu yaŋŋamba kyali wange sijja mwogera manya si muntu nnyo wa butaala yaŋŋamba George olaba mwana naye nze mmanyi ekintu kimu Katonda akwagala kuba nkumanyi gye tuvudde yonna ne gye wava obulamu bwonze bunneewuunyisa kino tekikwenyisa nnyo Katonda ajja kukikuggyamu naye Katonda kyagala omuwulira ye okitegeera ekyanyamba nti nali nalaba Katonda even before church nze muzeeyi bwe yankuba ewaka ku myaka egyo 12 ekirowoozo ekyasooka okunzijira kwetta sirina kati maama yanfaako ne muzeeyi waali naye alinga ataliiwo you understand nzirewa twalina radio mu nnyumba zino ez'amanda nengajjamu nengasekula nengateeka mu kibawulo nenjiwamu amazzi nenganywa at least nfenveewo okusinga okubonaabonerwa kitange era ekyo bwe kyagaana okukola kwe kuva ewaka nensiruka nenzirayo ku luguudo wadde okufuna olubuto nti oba olubuto lwanno Mukama yabiwutamu buwuusi I don't even know kati wano oli depressed oli wekka yes nenzirayo kati olwo ŋŋamba buli omu n'abantu be nali nsuubira kye basobola kunvaamu banvuddemu kiki ennyo kye nkyetaaga mu bulamu buno nenzirayo ntandika okunywa omwenge I don't even care who sees me does what nze nga mbeera mu bbala nenkwata eccupa bwe nti nenywa naye nga manyi nti Katonda tabyagala you understand nenzirayo nenywa enjaga bubi nnyo naye ekyasinga okunnenyesa emmeeme nti omuntu amanye embeera gye nali mpitamu eyaligambye George kino kyafuuse si kye yali si kyali katumukubire essimu tujje twogere tulabe obuzibu buliwa bye naddamu okuwulira nti Katonda yamusitula kati wuli ali mu mabbaala anywa mwenge and they have no idea what I was dealing with at the moment. People are so bad, Ruth. People are so selfish. Mpulira mba ndi awo ngenda owulira nti oyo tetukyassociatinga naye he is not a part of us anymore. Yava wano yadda mu mabbaala. Nawulira ennaku olwo ennyumba yange banfoosinze ogitunda kuba ye Manerenda yali agitwala byaggwa bampadde 3 weeks either ngitunde oba agitwale n'esente ze nagitunda bampa obusente bwa nkoko nnyo okitegeera era ndooza neeyangula
yali mu ddiiru wali simanyi na kumanya nenfuna wenteeka maama w'abaana bange n'abaana at least bo nga njagala babeere bulungi n'awali security ne mbateekaawo nze ne ngenda ne mpangisa ekyali wajjala ne nsasula awo ekyali wajjala ne mba nga mbeera awo. Okunywa kuno gwenge tekwaleeta obutabanguko mu maka nga kusobola no si kwe kwaleeta obutabanguko already nze nali ntandise okufuuka irrational. Buli kimu kigenze, you're disappointed, you understand. My mom was my everything and she's gone before I've even created anything for myself. Every little thing I had left, I had to use nebigwawo, you understand. Nemberera nabeera mu depression okuva 2014 paka 2022. Wow. Okubanga ntereera nti kale kati kiri kivuddewo is last year. Kiki kyakuyamba kumanya yonna period okusobola okwekuŋŋaanya? Kakati nagula n'obutwa ne mbuteeka mu nnyumba. Yes. Ng'ebigambo ebiyitinga najjukira eno social media erimu kukuba. They don't know what is happening. Bo bakulaba omulokola ali mu bbaala oli mu kunywa omwe story ki? You understand? Bo bakuba bukubi. Then ne side eri gye nava mu kifo ky'ogamba ono George kye yafuuka nga si kye yali, lwaki tetumuyita tugonjoole ekizibu kino? Nabo bankuba bukubi. Ne nnenyika ne ntuuka ekiseera nga mpulira at least okufa kuli better than to live, because abantu bakumanyidde wano byonna biweddewo, oli rock bottom. Kiki ekirala kyokyagamba ensi biri? You understand? Naye nga buli ngenda okunywa obutwa buno ekintu omutima kiŋŋaana, naye abaana obalekedde ani? Kuba natuuka ekiseera nga mpulira okufa is so easy. I will never forget a day in my life, 2018 23rd December. Nava ekyali wajjala eyo nga nsazeewo bwe netta abaana bange kiyinza obutabavaako for the rest of their lives, ate kati ng'omukulu ye ategeerera ddala. You know, ne ŋŋamba at least kaŋŋende nnywe nvuge nfiire mu accident. Era n'okikola? Yes. N'ogifuna? Nava ewaka kyali wange nga nkubidde George tugende out, konze tugende, naye nze nga intention yange kugenda mu bbaala kunywa kuvaako nvuge emmotoka nfiire mu accident. Nali nina kaprimo buli obukadde 1996 nga kenvuga. Nenva ewaka ne tugenda mu bbaala. We are happy, bo tebamanyi. Ne ŋŋamba mukwano we ne mugamba osobola okungulira Hennessy? Nga George yo kyoyagala, mugende kyensobola okukolera. Nentumye eyasooka in 30 minutes nga ngimazeemu. Nentumye eyokubiri nenjinywa neggwamu, nentumye eyokusatu nenjinywa neggwamu, ntumye eyokuna ndowooza we are realizing that something is not right. Nanga George lekeraawo, you've taken too much. Nagamba waitress gwe nali ntumye naga ontumuleetera mwenge mulala. But in the moment nga mmaze ovaako, simanyi bwe nafuluma mu bbaala, simanyi bwe najja mmotoka mu parking, ngenda okuba nga aterera bwe nti nga nkubye concrete yeekabira ne poles 9 ne nnyingira Range Rover y'omusajja emabega yonna neggwaawo. Akamotoka akakadde we kafulumiza airbag. Kakubye nnyo. Kakubye. Ngenda okuzuuka otegeera bwe nti nga ndi ku mpingo. Tofudde? Sifudde. Sirina wadde akakolowezi, sina wadde akasazi. Ninga emmotoka eweddewo. Ngenda otunuulira bbaaji y'owa poliisi ono nga mukyoli. Nayogera naye mu Likyoli ne mugamba muganda wange nze ondaba ekiro kya leero mbadde njagala kuva mu bulamu bwa nsi. Yes, but fluently ndwogera n'osinga Oluganda. Yeah. Ne mugamba mbadde njagala kuva mu bulamu bwa nsi ng'ali mu kunnenya. Exodus oli musajja mulokole. Look at you when otamidde. What is wrong with you? Bwe namugamba kye namugamba n'asirika n'anzijjako empingo ku mikono, already ng'akubidde ne 99 Kabira ne Kira police station is just adjacent. Yes. Nga bakubidde banno ne bantwale. This is about saa 11 n'ekitundu ku makya.
bwe namugamba n'akubira 99 n'abagamba ono kandiiringe naye n'ayita breakdown ne bajjawo emmotoka ne bagitwala gye nali mbeera n'aŋŋamba nja kulaba siddangamu muwuliza siddangamu kumulaba kakati bayita nannyini Range Rover yali resident mu Kabira they call him out ga mmotoka yo bagikubye bagimazeewo yafuluma alina mu gown najja n'atunuulira emmotoka ye n'antunuulira n'agamba security ya Kabira n'agaawo y'omwana alina ebizibu bingi mu mwesonyiwe nze emmotoka yange nja girongoosa we are talking about damage of over 18 point Right. something million. Ruth, I have seen God my whole life. ng'atambuza bigere. You understand? Yes. N'agamba emmotoka yange nja gyerongooseza teyali nkadde nti oba Range Rover avuga nkadde yali mpya ono omwana yakola balukozi we bati namukuba amasasi. okitegeera n'agamba oyo omwana alina ebizibu bingi bwemba musobola mu mwesonyiwe n'atambula n'agamba aliwako maika naddayo munda oyo Katonda ng'atambuza bigere. kati Omyo. nsigazza security Ehe. bano aba security baagala nsasule concrete ono ne poles ziri zenkubye naye Katonda kyaberedde Katonda kyali wange olyangulira omwenge yali yansasulira membership ekabira for 2 years kati nga I work out from there kale ntuuka ne mbaga guys I work out here been supporting you guys for 2 solid years and nobody calls for an accident it just happens and the reason you have these barriers here is because if an accident happens it doesn't hit the wall of the building ne banemerako ne mbagamba nga mwagala nsasule ekintu kino why repair this thing I want to talk to Dr. Sudhir himself ngomanye gukuvuddeko gukyakuliko gonvuddeko nkyekanga okay tuli mu saa 12 kitundu awo mbagamba I want to talk to Dr. Sudhir himself nza nabo ne batona bagamba why tumwesonyi nga siina nze wadde 15,000 mu mpale nabo ne bantunya ndoza ne bagamba tumwesonyiwe ninyaka boda nzira ewange gye nali mbeera suwa mama w'abaana mama w'abaana nga twa separatinga Okay. yeah nga twa separatinga nzira ekyali wajjala gye nali mbeera ntuula mu nnyumba bwe nti ndowoozaamu ebintu byonna ebibaddewo eddoboozi liŋŋamba otomedde concrete na mmotoka imagine ocrashinze abantu abatambula ku makyoko ku kkubo bagenda kukola how would you have dealt with that ocrashinze abantu 20 oba 30 how would you have dealt with that olwo ntandika okwebuulirira mpola mpola after that incident naye ngaera sinnawona ndi bubi nnyo naye ng'okyali mu ddinaayo yes after that incident wayitawo ndooza weeks 3 nalwala muto wange yansanga mu nnyumba nga nzirise simanyi na bwe yajja waka ne bayoolayoola sorry it is well anange ebintu si byangu ebanjoolayoola ne bantwala ku Kololo hospital awo ne bakebera buli kimu kandi mulamu naye ndi mulwadde kati ng'oli mulwadde ki ne bakebera ne siriimu abalowooza oba ndi mulwadde wa siriimu naye ne bamukebera nga temuli naye kaakati ŋŋenda okulaba alaba bwe nti nga ndaba omusawo ayogera nti katoo kange kali mu maziga omusawo yamugamba muganda we ali depressed and stage gy'alimu mbi nnyo bintu bibiri bigenda ku happeninga either agenda kugwa eddalu oba agenda kufa mwina omuyamba mutu wange n'amugamba ati tetumanyi tugezezzaako we've talked to him we've tried everything but he lost so much I think that's the reason he's in the space he is naye gwe owa probably osobola okwogerako naye omusawo naye yali mu kyoli nga mpita nga banziza mu kasenge nangamba Exodus nkumanyi I've been following your story I know you very well I know even your children
The situation you're in is so bad, but gwasobola ojjejjamu wekka. Ffe kye tusobola okukola kukubuulirira naye era tetusobola kukuyamba. Oyina abaana. Mu butuufu bw'ofa abaana boogenda balekera. Because ebintu biri bibiri ebigenda okwapeninga. Either ogenda ggwa eddalu oba ogenda kufa. Yaŋŋamba ekintu ekyanchallenginga, yaŋŋamba George olaba ne pulezidenti w'eggwanga eno, eggwanga lino, byonna byakoze, byonna byaccumulatinze, agenda tuuka afe. Bw'anaafa era bajja mutemerako bwe kati we bagenda omuziika. You understand? So lwaki losing things bikwemazaamu to the point nti ogenda kufa without a cause because you're depressed? The God that got you off the streets will do much more for you. You need to wake up and start rebuilding yourself instead of being in this state. Yes, Mama Oyafa, so what? She was everything, so what? Yes, so what? Is it worth death? Is it worth your children living with that for the rest of their lives? You need to help yourself. Kakati olwo baŋŋambe nze mmaze emyaka 2 sikomba wadde empeke y'otulo Ruth. Nga bwe ngwa nina piro nagitereka n'ogitereka. Nagikaabirako amaziga ne ntuuka ekiseera nga ngikamula bwenti. Piro mbisi. Nga ngikamula bwenti era piro nagitereka. Ngirina ewaka paka lwe ndifa ngenda beera naye. Kijjukizo. Yes. Olwita otya mu mbeera eyo? Myaka 2 ntandise n'okututunzira ewaffe tetulina kiwalaata. Lwaki depression ekutula envi? Envi nga wano wonna tewakyali. Oba maanyi zivaako zokka? Zivaamu zokka. So ntandika okugezaako okwezza bate era nga si byangu nasigala nnywa nsigala ndi ku njaga nnyo. So 2022 muto wange after COVID muto wange n'abavubuka abalala baali 3 they understand music marketing so well. I remember they came with my little brother ewaka ne bagamba George, so we know you're powerful. Nobody has done the things you have done for this industry as a gospel artist. Yeah. And the things you've gone through these 7 years, at least let us put them in song. Today, let us write a full album. Pola with whatever, and let's get back in the industry. Let us tell these stories in music. Tetukwagala lwa chicholi, bwefaanana, naye tumanyi chicholi. Let's rebuild that. Those people showed me so much love. So much love. But gospel artist, katali no mwakutuukirira. Nah. Okujjako later, a little bit later, most especially our lockdown yasembayo. Levikson Bambi, yali waali, he tried the best he could, you know. So kakati bano olwajja bakubayo idea no so tuddayo mu studio tandika they showed me so much love and I think it is what started to change me really. Nengamba why kanzireyo nkole tukola we had started on the album in 2020 ne tugikola ne tugimaliriza last year bwe tumala ogimaliriza ne tuzirenga in kulumba litwali twagala osooka okureleasinga that guide me. Yes. Then oluyimba olwo ne bagamba we need to put your story of depression out there because a lot of people have judged you naye nga tebamanyi ensonga lwaki obadde okola byokola na lwaki obiyiseemu. You understand? Nentuuka n'ekiseera ne ngamba why should I tell this story? Mba seeswaziza. You understand? Yes. And then abantu abali involved in this story banaawulira batya. You understand? Era when I came out with my story, people from the other church bankuba nnyo, but it is okay because
they don't know what I have had to deal with. Yes. They don't know the disappointment and the pain I had to go through. Yet I was there for this person 150%. Yes. So, mbandi awo, Katonda nga bwali Katonda, Ruth. Seyimo, nga atukubira essimu. Seyimo. Yes, yeah. Ayagala exclusive. Out of the blue. My team nga George, wano, wetutandikira. Tugende. We talk about the story. Seyimo yangamba muganda wa. Sikolangako mboozi ya ssaawa 2. You know? Abantu ne bagiraba. Nange kyendiko. Naye terimu situndangako story nga bwe ntunze story. Like teri story enkungaanyiza numbers enkoledde n'akasente like your story. Kakati ekisinga n'okunzuukusa okuneewuunyisa. Because I thought people would judge me for my story. Yes, some people judge me. But then, okudda mu industry, I had to first clear my name. Ekyo ntukivaako. In just 3 days, on my story, ku channel ya Seyimo, ngeyina comments 3,000. Nga buli omu pouring out what they are going through. That is the thing. Abantu bayita mu bintu. Nekinzuukusa ne kituuka ku point ne ngamba, oh wait a minute. You're helping someone. Now I know yes. God has called me to be a champion for mental health and depression. And we need to create awareness because mental health is a global pandemic that is eating people up. Naddala wano ewaffe kirimu kulya abantu nga tebamanyi kikibalya. Yes, omusajja takamusa okitegeera. 3,000 comments, not just here, all over the world. America, there's a lady yankubira n'essimu because Seyimo yagamba tuwaaba essimu tugiwa abantu because yaga George olaba byoyiseemu abantu bangi abali mu kuyita mu mbeera gy'oyiseemu. I know. A lady called me from Canada. Ayina buli kimu naye mutabani we amaze emyaka 12 ali depressed yali muvaayo. Yes, Katonda okuwona ekintu ekyo Katonda yakuyamba. So just bless on afulumye. Guide me. Fulumya last month. It's been doing very well. Okay. Era right now, next month, we are going to start to run a campaign. Okay. For mental health related issues. We're running a campaign for awareness, first of all, and then to stop the stigma about people. Listen, because Olaba Ruth, everything you bottle in, naddala ebintu ebiri depressing, ebikunyigiriza, the more you bottle them in, the more they eat you up, the more you become mental. Yes. But everything you talk about, you release off of your heart and you find help. People find solutions for you. Era nze buli lwe mbadde ngenda nga ngamba abantu mu bulamu buno bw'olaba ng'embeera etandise okutabukako funayo abantu beweesiga b'osobola okupowaringa out too. You understand? Because, abali mu gospel, abali mu ddiini, abali mu church, temuyita mu bino bizibu. Yes. Batula okuba nga gwe musembedde Yesu. Ebikyamu kyonna kyonna kiri ki? Kya bulijjo kyangu nnyo. Si n'ekyo kyokka as creatives in arts. Because you're part of that as well. You understand? It is very hard for a creative okuvaayo nga alina embeera gy'ayitamu n'agyogerako. What we do is resort to drugs. Exactly. And before we know it, we are wasted, we are gone. You understand? So, era Katonda nga bw'ali Katonda. There is a lady, she's called Dr. Rita Sonko. She's in South Africa. She's a global doctor. She's a mental health doctor. Tuba tuli awo from story ya Seyimo nga nkubira essimu. I've heard your story. I deal with mental health issues. Yes, and we have an opportunity, first of all, to create awareness in Uganda because people do not know what to do or where to go or how to deal with it. 2 weeks ago, omuyindi yavudde oba ku skies. Yes, nagwa wansi. Omulala sajja muddugavu yadde ku kizimbe bakiyita I've forgotten the name of the building. You understand? But why?
because people can't talk. People don't know how to talk. Exactly. People don't know how to get help. They don't even know where to go and get help. Yeah. You understand? So this doctor, we are partnering. She's a very big doctor in South Africa. She's coming next month. Okay. And we are starting a campaign. When? Next month. Next month. Yes, to create awareness and then talk about the stigma and then start to build a center where people can come and just share. I know. Where people can come and just share. And get help. The good thing, I have been there. You understand? Yeah. Iranze, namba abantu. Let's just talk. Don't be there. No financial ku mutima. Kati nga tukumanyidde mu kuyimba. Don't you think wabadde oteekamuko ne ku muziki gwo? Yes. Kati nga bw'olese nti like ja guide me. Oyinza okweyambisa eyo space era okutusika. Because nyinza okuba ndi mulwadde nga simanyi. Exactly. Abantu abasinga bamanyi nti olina kukozesa biragalalagala. Kati Ruth, ngenda oluyimba olulala. It's a song that talks about everything you go through in life and what you have to do and how you have to incline spiritually. The song is called You Love Me. Okay. We are releasing it next Friday. Okay. You understand? Yes. It's in line with what we are planning to do as an entity. You understand? I want to champion mental health in this country and I want to help people overcome. There's a lot of people. Lockdown. I believe you saw the statistics where it was written about in the Monitor. Like 14 million Ugandans are dealing with mental health issues. People don't have jobs. People have lost loved ones. Lockdown yoka yaleka abantu in tatters and shatters. Abaana benyini ne masomero bali bubi because ewaka waliwo ebizibu. A lot of things are going on and people are depressed because of a lot of things and they don't know where to go. They don't know how to deal with it. They don't know who to talk to. So bagana ku accessing batya obuyambi buno. Is there a phone number, platforms balina okuyitirako omuntu yalagadde okwegatta kwa trust me. Yeah. But naddala abasajja babala shy. Yes. Nenga yabadde ayangwibwa. We've actually since I came out with my story, we've been communing with people online because we are yet to work on the space where we can have people come and we help basically ekyo nze Katonda yakinteeka ku mutima. I think ennaku zange zisigaddeyo ez'obulamu even in the industry ekyo Katonda kyampadde okukola to help people that are dealing with situations that they don't know how to come out of, you know. So tusobola osomera abantu enamba where they can reach out before we can open we can fully open space where we can just come and sit and share. You understand? It is 0701 940 076. Uganda 0 musanvu ziremu mwenda nya 0 0 musanvu mukaaga. Yes, na WhatsApp kweli or just WhatsApp kweli. Lovely. And then they can reach out also on all my socials at Exodus UG, YouTube, Instagram, Twitter, it's Exodus UG. Yes. Kati katuwumba Mukwano. Onondamu okufuna ku mukyala oba omukyala waffe yenye tujja kuddamu neera. Me, I believe buli kimu happening olw'ensonga. Mama w'abaana bange yafuuka mukwano gwange nnyo to the point nti n'abaana yali nabo omanyi tosobola kujja baana ku muzadde naddala maama waabwe paka nga bo beesalidde wate nze saakula na maama. I know what that means. You understand? So we are very, very okay. We're taking care of our children. She's living her life. Yeah. And I believe God is also building something for me when the time is right. I'll come back and we talk about it. Are you dating? Yes, I am. Okay. Yes, I am. So kiki omuntu ky'olowooza kyatakumanyiiko byonna by'ozowulira ng'bayogera nga abantu balowooza ndi kino but ate n'ekituufu ndi like, you know? I'm a very, very passionate person about people. Okay. Yensonga lwaki olaba nti natuuka nayamba nnyo selflessly nentuuka ne kussa nti abantu bansuula ku kisenge. I'm selfless like that. Nze bwe njagala omuntu mwagala 150% and nkubeererawo mu buli mbeera mu buli ngeri era bwe mba nina obusobozi obukyusa obulamu bwo kukiba ntuta abantu bangi nnyo e Bulaaya
naba citizen e Bulaya bangi nyambye abantu bangi nnyo. You understand? Yes. Me, I'm a careless, I'm a loving person, and I'm a very social person. Probably ekyo kyebayinza kyebabadde batagetinga nnyo okuba nti oli mulokole bakusanga eno nene. But the Bible says in John 3:16, for God so loved the world. You understand? Yeah. It's not a mistake that they write and say, for God so loved the world. The world. So the gospel and everything we do is unto the world. You understand? And me, my whole life, I emulate the person of Jesus. Beyakola, lwaki yabikola. And that is what I do. You understand? Yes. N'emirundi gy'olaba Yesu ng'ali mu kkanisa gyali emirundi 3. Bwe yagendayo ng'alina emyaka 12, 12, bwe yaddayo okwesomako, ne bwe yaddayo ng'agenza okukuba abaali batunda. Naye olowooza baani abaali bafudde ennyumba ya kitaawe bizinesi? Era ndowooza obamanyi. Bo bennyini. You understand? So enjiri erina kubeera mu bantu. Era buli alowooza nti omuntu yenna atwala enjiri mu bantu takola mulimu gwa Katonda, oyo akunenya yatamanyi Katonda. Yatundira mu church. Okitegeera? Ate n'abantu baffe obuzibu bwe babeeredde tebasoma Bible. Because if you read the word, then you know. Exactly. You don't just run by what you're told. You understand? You run by what you know. Yeah. People don't read. Yes. I've seen so many Christians judge me from what they think they know, and they don't even know what they're talking about. You understand? Yes. Yeah. So, yes. God has been God in my life. Omanyi, Muzungu agamba. There is no smoke without fire. Okitegeera, tebasobola kuba nga banenya omuntu olw'ekyo ekintu kyekimu for a very long time. You understand? There must be a problem somewhere. A problem that should be addressed as in immediately. You understand? Because it is tainting the whole gospel with a very bad picture. Uganda twatuuka mu mbeera ogamba omuntu nti oli mulokole nagamba muli babbi. You understand? Yet 15 years ago, Christianity was the pride of this nation. You understand? Yes. So, tulina okwetunulamu and see where we went wrong as a people. First of all, repent, come back to God. God, not the politics of God. Come back to God. And we find solutions for the things that are out there that we are hearing, that we see, some that we know about. You understand? And rebuild this nation for God so that people can come back to God. Okay. It's very important. First of all, njagala okwogera ennyo n'abantu abayita mu mbeera nga gye mpiseemu. Because embeera eyo etulidde si wano wokka but ensi yonna. Depression has become a pandemic. You understand? Bw'oba oli eyo mukwano gwange ng'olina embeera gy'oyitamu ng'otandise obutagitegeera, nkwegayiridde nga nkusaba busabi, funa abantu b'osobola okwesiga oyogere nabo. Because buli kyojja ku mutima kivaawo, naye buli kye weesigaliza ku mutima kikuleetera okwennyika. Y'ensonga lwaki weesanga ng'abantu baga nti oli bamusanze yanywedde obutwafiiridde mu nnyumba, oli yabuuse kunaava ku kizimbe n'agwa. Abantu betta buli lunaku. You understand? Mbasaba busabi bw'owulira ng'otuuse mu mbeera bw'etyo, funa abantu boyogera nabo, oba si kyo nze namba yange ngitaddeyo ne social zange gye ziri, mbeegayiridde tweyambe kuba tuli bangi nnyo. Tusukka ne miliyoni 14 ekyo bakyogera mu lockdown. Mulowooza kati tuli bameka essaawa eno? N'ekisembayo weekwase Katonda, kuba Katonda teri mbeera emulema, teri mbeera gy'asobola butakuggyaamu. Nze mbadde depressed emyaka 7 naye Katonda yakimponya, and I'm out here speaking about it. So please and please find a space in your life where you're inclined to God, because God gives hope, God does miracles, God takes us out of any situation that we cannot take us out of. God bless you. Thank you so much for your time. Amen. I thank you for sharing. Amen. Right? Naye nange kubuutira oba era neiba ogola banga takyafuluma
takyabera nnyo mu bantu mu checking you lose nothing Sure. okebedde ku muntu akuli okumpi True. n'aba mukwano gwo muteekemu akasimu Yes. eddakiika yemu bw'ekyo Yes. eyinza okusevinga obulamu Amen. yesu abanjakalire Oh. mubeere bulungi. Bye. Thank you, my dear. You're welcome. Thank you so very much.